Nkwanirizaako wano ku YouTube channel amanya magi nga bulijjo tegakyuka gasigala geego. Gwe unsupportinga bw'olikinga no commentinga kinzizaamu amaanyi ate bw'okoona akagambo subscribe ate oba okoze kya muwendo nnyo. Olunaku lwaleero nkuleetedde house manager ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omukyala ono yatuula n'alaba nga tagenda kusobola kumaintaininga kaviiri ke mu nnyumba ew'Omuwarabu, n'afuna option nga yakuzisalako era n'akwata ejjirita ye n'azisala. Mpise mu comment section nga bamuvuma, bamuyisizaamu eggaali gwe ky'oba omanya, ne bamufala, ne bamuyita ow'amaalo, ne bamuyita zolo, byonna byonna babimuyita. Naye omukyala ono kye yakola muwa 100 ku 100, 100% yali mutuufu. Kirungi nnyo okutuula n'olaba ekintu ky'ogenda okusobola n'ogenda n'ekyo, ky'otasobola n'okireka. Abantu bangi tulivingidde mu fake life naye nga tugibeeramu lwakubaako be twagala okusanyusa, tugibeeramu nti gundi anandaba atya, n'ogibeeramu lwa bafollowers bo nti oyagala babe nga bakulabiramu eri ettuluba. Omukyala ono ekinsanyusizza nti teyakoma ku olwo olw'okuba bamuyisizaamu eggaali, olw'okuba bamuvumye, nedda. Era ng'ezezaako okuscrollinga ne kindaga nti era enviiri ziddamu ne zikula, n'addamu n'azisala, ne ziddamu ne zikula, n'addamu n'azisala, ne kyongera okumpa essanyu. Singa lulwe baamuyisaamu eggaali teyalizeemu kuzisala, n'agamba banandaba batya, sijja kuddamu kusalako nviiri. Naye yasigala ng'akola ekyo ekimusanyusa, yasigala ng'akola ekyo ye ky'asobola. Enviiri kitiibwa ky'abakyala, ffenna tukimanyi, naye ate temuli kitiibwa kyamwo ng'ozirina ku mutwe nga zijjuddemu bulanketi, zijjuddemu ssere, zijjuddemu enfuufu nga tezitegeerekeka. Bw'oba olaba nga toyina ssente zigenda kusiba kaviiri, naye ate nga waliwo ezisobola okugula ekizigo n'oyisaamu ne ziba nga zirabika bulungi, tosiba. Kola ekyo ky'osobola. Bw'oba nga toyina zigenda kusiba kaviiri, nga toyina na zigenda kugula kizigo kuba nti oteeka mu nviiri zo obe ng'ozirabira zirabike bulungi, nkusemba 100 ku 100 okuzisalako. Kubanga ezisala ate jjo kubanga ezisala zo ojja kusobola okuzifuna. Kirungi nnyo tukole ekyo ekintu ekitusanyusa, tetutunuulira kusanyusa bantu balala. Buli lw'okola ekintu osanyusa omuntu omulala anandaba atya, luli yanjogerera ate ne kati nkiddemu n'ofuna okutya, ogenda kukkakkana ng'ogudde mu buzibu bw'otajja kusobola, ate ng'oli gw'otya okkulaba oba oli gw'oyagala okusanyusa talina kyagenda kukuyamba oba tagenda kukusapootinga. Omuntu yenna atayagala osaleko nviiri zo, mugamba abe ng'akuwa ezigenda okusiba enviiri. Omuntu yenna atayagala osaleko nviiri, mugambe kati mpa ezigenda okuzirabirira. Bw'aba takisobola, nkusemba okusalako akaviiriko. Era house manager yonna gy'oli kye wasalawo wakola okusalawo okulungi, kubanga walaba nga tojja kusobola kulabirira nviiri myaka 2 mu kiyumba ewa mukamaawo n'ogamba kanzisale. Wasinga bangi abazirina nga zirabika bulala, ziringa muddondooza nga ne boosi amutunuulira n'agamba oba ono gwe nafuna mulalu oba kiki. Vidiyo eno kangikomye wano, mubadde balabi balungi. Wonna wonna w'osinzira okuba nti olaba videos zange, bambi okola ky'amaanyi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Weesabira gwe wenna omupya nga gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel yange nga tonnaba kusubscribinga, bambi nkusaba nkwonera akagambo subscribe wansi awo, wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe, kankoonereko. Bw'omala okakoonako wajjawo akantu akalinga akade, nako ddamu okakooneko.
buli lwenteekayo video YouTube egenda kubanga ekuweereza ka notification akakulaga nti ntaddeyo video. Mweraba tusinkane mu videos eziddako. Bye bye.